tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Good afternoon, madam. How are you? We are all right, thank you, madam. How do you feel? We feel much better. How do you feel, all of you? We feel much better. How do you feel? We feel much better. We are very happy today. Like I told you last time, you've been waiting. Instagram. We know him very well. Those who were here last time, those who were not here, he is the one I told you about. He will talk more because he was supposed to be here like at 12 noon, but he did not manage to come that time, but he will tell you why. But all in all, we are happy to see you. But before we talk to them, they allow them stand and they welcome you by having our school anthems and then the school line. Only two things: the school anthem and then the school line. We start with the school anthem and then we conclude with the line as a sign of welcome in these visitors today. Yes, let us start. 1, 2, 3, start. Thanks we the Lord for courage and a school that mold us into teachers that guide us on the way to a future bright. Arise, arise, and shine. St. Mary's is St. Mary's. Teachers, courage, Chamaga. Our school, long live, and lead us onwards, oh, with your eye. Be with us, Lord, the sabbaths of this life, and bless all our endeavors, our parents, bless them all, and our founders of this school. Arise, arise, and shine. St. Mary's is St. Mary's. Teachers, courage, Chamaga. Our school, long live, and lead us onwards, oh, with your eye. Never give up, our photo is satisfied. Our teacher
as we need, and the courage as we see. Arise, arise, and shine. St. Mary's is St. Mary's. Teach us courage, Shamaba. Our school, long live, and lead us onwards, oh, with your right. Arise, arise, and shine. St. Mary's is St. Mary's. Teach us courage, Shamaba. Our school. Thank you. Then the rhyme. Once a farmer had a dog, and Bingo was his name. B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. There was a farmer had a dog, and Bingo was his name. B-I-N-G, 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 and Bingo was his name. There was a farmer had a dog, and Bingo was his name. B-I-N-G, 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 and Bingo was his name. There was a farmer had a dog, and Bingo was his name. B-I, and Bingo was his name. There was a farmer had a dog, and Bingo was his name. B, and Bingo was his name. There was a farmer had a dog, and Bingo was his name. And Bingo was his name. Look at me, oh God. Look at me, O God, as my silent home. To you all I turn, for the sins I have committed. I pray to be forgiven. In all that I've been good, I pray to be encouraged. For under your guidance, O Lord, where always peace I be led, not so but rejoice, as my heart and your presence with me. I'm glad to be with you. Every good afternoon. Thank you. I know many of you don't know me, but I'm by the name of St. Papa Frederick Lugomvu. And some of you have been here at Chamagana, that's our parish. I'm a born of Busuri. I don't know whether you have some of you who come from Busuri. Why did I come from Busuri? Busuri, oh yeah. It's where I'm coming from. Right now I'm working with the Eastern Friday. I'm a journalist and at the same time I'm a business person. Have you seen, there was a man had his dog and his name was Bingo. Bingo was his name? Yes. Yeah, I'm sure. I will think about it. I'm going to use Uganda because I know I'm always more fluent when I'm using my language, and I know many of you will understand me more when I'm using language, which you can understand better. Our mother language, that's Uganda. Not because undermining you like you don't know English, but I know you know it very well. But for me, on my side, I'll be more fluent when I'm using Uganda than using English. So I think it's better for you to be using Uganda. Yes. That's great. Mukyali baana bato, abakyalina ebirooto ebingi, mwebale kusalawo kyamaganda, mwebale kusalawo abali mu busomesa, baliwo abali mu busomesa, abasoma obusomesa, baliwo ab'ebyalaani, baliwo abali mu nviiri. Bagamba ekintu kimu,
ab'ebyalaani basituko. Sibamalamu maanyi mmwe abali mu busomesa. Kyokka nkimanyi ebiseera ebisinga bali ab'ebyalaani mubalabanga abali wansi wamu. Nze mmanyi si bwe kiri wamma. Tebatera kubanyoomanyoma ne bagamba tugenda kukwata nnoni ne tugenda kusomesa. Ensi yakyuse, ensi yakyuse ya vocation. Era nja kusaba nammwe abali mu busomesa mwefiirizeyo akadde mugende musoma ebyalaani. Mujja kwebuuza ki ekibeetaaza ebyalaani. Okimanyi nti osobola okufuna omusaala omusave ennyo ng'ofunye essomero. Abantu abamu ku basinga okufuna ssente nnyingi mu masomero si be basomesa, be baba batungira yunifoomu zammwe ezo. Dayirekita tekijja mwetaagisa kukwata muntu we wabweru amuwa omulimu gw'okutungira abayizi b'atamanyi na kumanya, nga waliwo omusomesa ali munda amanyi ebyekyalaani. Obusomesa bulungi naye bwe tubijja kwekanga nga toweekyalaani bw'abanga mugezi nnyo nga mukujjukujju akusinga. Kati nammwe ab'ebyalaani mwetaaga ate okufunayo nga koosi k'obusomesa. Ogenda ng'owe omusomesa wabula dayirekita n'omugamba nti omanyi ekyalaani era omanyi okutunga yunifoomu z'abayizi. Kirungi muzibukidde ku myaka mito. Muyinza okuba nga mwenyooma nga mugamba singa nagenze ku yunivasite, mugamba singa nagenze nfuna diguli, era abandi mugamba nti nga sinamaze nja kusooka nzireyo nfuna diguli. Njagala bagamba ekintu kimu, njaba mutula mu banyasi, njagala bagamba ekintu kimu, mwakola okusalawo okutuufu. Era omuntu ne bwempanga muntu ali wano ey'ennyuma agamba nti wa diguli osanga yasinga neda. Mu bulamu bw'ensi wonna w'ozuukukira w'otandikira olugendo. Tulina amasomero aga kindagateni mangi n'okusinga aga siniya oba aga pulayimale agali waggulu. Kyokka buli pulayimale gy'osanga eriko kindagateni, naye ate waliwo kindagateni ezitaliko pulayimale, kitegeeza nti emirimu mingi egiri wansi okusinga egirwa egiri waggulu. Amatendekero matono nnyo agafulumya abayizi aba kindagateni ne bano kyaldekeya, amatendekero matono. Naye bw'okeera ku makiro okubala amatendekero agafulumya abasomesa mangi. Makerere efulumya, Kyambogo n'efulumya, Mobisi n'efulumya, IUI n'efulumya, ogenda okuwulira nkumba efulumiza, Kampala International University efulumiza. Abo bonna baagalamira mu siniya ne mu pulayimale. Naye nga wansi eno gye banyooma ate ye wali omusingi, era waliyo emirimu mingi gye musobola okufuna. Naye kuba mwenna abali wano abagenda okufuna emirimu bajja kubeera 20. Naye nsaba mu ababiri obeerenga kw'omufuna. Buli omu bw'anakkiriza nti ajja kufuna omulimu mwenna mujja kubeera mu ababiri. Ntegeerekese? Kitegeeza nti tewaliwo buwanguzi bwa platform nti kasita maze okusoma nze ebyange biwedde. Gwasalawo gw'olina okwerwanako okubeera mu ababiri. Mwenna nga bwe muli wano musobola okubeera mu abo 20 abagenda okufuna emirimu. Era mukyogeranga nti nali mu ababiri, kubanga ne wano muyinza okuba nga temuli ku ababiri naye nga mulina amasomero amalala mutuuka nago. Temulina okukuba babeere nga tebagenda kufuna mirimu mugifuna. Tuli mu Uganda ejjudde okusomoozebwa. Mwenna muli wano nga mugamba nti tumalira okusoma omulimu guwedde ngenda gufuna. Bw'omala okusoma gwagenda okusalawo bw'ofuna omulimu batugufuna. Ebbaluwa gy'ofunye si yegenda okusalawo bw'ofuna omulimu batugufuna. Bwe wayita ku siniya ey'okuna si okujja okusalawo. Bwe wayita mu siniya ey'omukaaga si yegenda okusalawo. Mulimu jjana empya. And I'm very sure nti abaana bangi abaakola obulungi mu siniya ey'okuna oba ensonga ez'enjawulo naye nga kati babakubya akagamu abaakola obulungi. Sibo kiri? Ng'oli yasoma bulungi yajja yayita bulungi nnyo teweenyooma.
olwo ne yejja ne yeefaako oli n'asigala nga gantyakolawo nakolaki nayita bulungi naye nga manyi nti okuyitako obulungi twamuteerawo pulatifomu emala byonna mu nsi tutambulira mu bulamu bwakwefaako bw'oteefaako oba oli wano kiwete bw'okeera ku mutima gati nze munnange nsomesa kyamusomera ky'amaganda ate kakati nafuna nti omulimu e Kampala well kuno omulimu ekyamaganda oyise bulungi abaana b'ekyamaganda ojja kufuna essomero ly'e Kampala enkulu obuwanguzi butandikira awo oli lwaki neyokedde ku baana ab'ebyalaani nti bayinza okubeera baga nti oba kale nandigenze nensoma busomesa temumanyizaamu ngebituulidde abantu bangi bagamba obusomesa kumuli ssente obusomesa bwayoneka bwasalawo abantu bangi bendaba bali ababaka ba palamenti olwaliro baavu naye omuntu yandibaddako omubaka wa palamenti n'amala ekisanja kimibiri ebisatu mu palamenti nayavwala kisinziirako butya bwokutemu olugendo mukyali baana bato abakyali abakakamu abeetoowaze ebbaluwa gy'ofunye wano ejja kutegeeza kinene kyokka nkukakasa nti empisa zonaayolesa ebyogenzi ze zijja okukuumira ebbaluwa esobola okuwa omulimu naye empisa ze zikukumira ku mulimu ne bw'onaabeera wayita bulungi naye ng'empisa zeewo ne bw'onaaba wayita bulungi naye nga bw'okulembeza background ye mu kubanga mwasulanga mu nnyumba yategula lwaki sijje basigaza okolera zegulaba tewafeemuziringo sibitegeera tetwalyanganko lwaki tewasigala mu nolimbo ki ekyakuleeta muli mu lugendo lupya ewamwe omulyango bwe yakitaawo olina okukola enkoko eyo mugenda kufuna emirimu naye ekikulu mu byonna omulimu ogufuna ogenda kumalako bbanga ekikulu mu byonna omulimu ogufunye naye ddala saazesibyowayeyeegwanidde musome nnyo muyite bulungi abantu babeerungi naye nzikiriza nti ebintu by'obusomesa it's a calling biringa bwolaba amawulire abafuna zi first class degree mawulire sibe basinga okupresentinga obulungi ekyo mukimanyi era n'abafuna zi first class degree mu busomesa sibe basinga okusomesa obulungi it's a calling soma bulungi ebintu obitegeere nze nasoma n'abaana bangi ng'ebintu by'omu kibiina wano bwe babimusomesa ategeeramu ebimu nga tulina akaana kagezi nyo ka Frank naye nga bwe mugamba Frank jangu osomesa emitabanyi kusomesa ekyo mukimanyi waliwo abantu abali talented ogivinga knowledge naye nga ate bwe tuba receiving a knowledge nga mulungi osobola okuba nga wano gwasembyeyo nga gwakutte n'ekisemba naye ne mutuuka mujja bbiri mu practice gye babasingisa ng'ekyo wagenda baga nti akasajja kagezi kasomesa bulungi akawala kasomesa bulungi ono yagenda nga nti nze mbasinga wano abasinga si yagenda okubasinga si yagenda okubeera ku mulimu bw'anaakulembeza okubasinga naye bw'anakkiriza nti wadde nze mbasinga naye byonna mu byonna neetaaga okubeera omukakumu n'okumanya ekyantwala ajja kusigala nga yasingira obuntu bulamu obwetoowaze n'empisa kikulu kigenda kubawamuzi mukyali baana bato abalina ebiteme ebingi mukyali baana bato abalowooza nti obulungi bwe bukusobola okubawanirira bulamu bw'ensi wabula tuli mu kaseera akazibu ng'obulungi bwo n'efiga y'ekyamanyi kyekolesa babuyita siriba tuli mu nsi ejjudde abasajja abalungi abalina ssente abavuga emmotoka ez'ebbeeyi naye nga bajjudde ekimu nga bajjudde ettima nkimanyi ne mumwe muli amasimu ago bw'okeera ku malimu gabikula kujjudde agasajja okulinya agabooda naye bantu bagamba nti akusigula takugula naye nze gamba nti atafuwasa takusigula ate akuwase takusigula kyokka ku bavubuka nga mulina ebitundu kyenda ku buli nkokuli agenda mbawasa
bagenda okubalwaza kirungi nnyo n'oba n'obulwadde bwo bw'omanyi. Njogera ku baana abaazaalibwa nga balwadde. It's not a crime. Era tekwali kusalawo kwabwe, era basobodde okuwangaalira mu nsi eyo. Kyokka kijja kuba kiribwa obulwadde okubwenoonyeza. Kubanga mulina bingi bye mwagala. Nzikiriza okuba nga pasenteji esinga mwava mu maka agabamufuna nkola. Naye maama ekigenda okumusanyusa ke kaana kaakanaku ke yatumanga ekinone ku bigere akaananga amafuta ga parafeni abaalinga mukazi bo nga bapangisa ye mwana okujja ng'alina satifikeeti y'okusomesa ng'alina satifikeeti y'ekyalaani ng'ayiza okukola empiriya ezo ng'ayiza okwomala. Ekijja okuddamu okusanyusa maama ye mwana oyo yakulira mu bunaku okumukera ku makya namugaa nti maama asomesa ku biro byakane bimatanga. Nze nina poliisi abakozi bange abasinga mulimu lwe mbatuma bazadde baabwe ku paati ze tuba nazo. Bwe mbatuma bazadde baabwe ne tutandika okwogera, naye temumanyi muzadde bw'awulira ng'omu ku bakozi abasuumiddwa muwala oba mutabani we. Twagala okwenyumiriza mu mukozi waffe Yolanda olw'omulimu gwatukozeemu. Nsaba Yolanda ositukeko, y'omu ku bantu bano abalungi abakoze omulimu omulungi. Twagala okwenyumiriza mu mukozi waffe Beti asitukeko. Beti aliwa talimu? Ate Jemu talimu. Ene omuzadde atudde wali kyekitiibwa ky'osobola omuwa. Naye kijja kuba kibi kubanga ye tajja kuve abazadde tebatuva mu bulungi ne mu bubi. Kijja kuba kibi ng'akulisa wano mugenda ku gundi ku ngeye nga gyemulinona. Ajja tandika okuba okutambazigangaga nti mwana wange tuwandiradde notamanyi ennaku gye tuyitamu. Naye buli myaka emizibu, emyaka egitannasalawo wabula egyetaaga okuluma mizibu. Emyaka egirowooza nti buli zaabu gw'olaba kungulu munda abazaala. Tuli myaka egirowooza nti figa ne feesi n'eddoboozi eddungi erikusalirawo enkya yaffe. Naye nga byonna tebikusalirawo kyogenda kubeera. Never. Ku ebyo byonna bye mulowooza tekuli. Obulungi bukuyitira abasajja ne bukuyitira n'obulwadde. Empisa n'obuntu bulamu bukuyitira omwami agenda okubeera nawe lubeere, agenda okukulabirira. Empisa n'obuntu bulamu bigenda kukuumira ku mulimu gw'ofunye. Naye tewali yali akuumye mulimu kubanga mulungi. Tewali yali akuumye mulimu kubanga mulungi kubanga alina figa. Mugenda kuva wano mugenda kutikkirwa. Bangi mwabadde mu school practice mwafunye ebikemo bingi bye mutagamba principal. Mwasanzeeyo abasomesa bamutayisa sikaati. Babagambye agagambo gangi. Si bwe kiri? Bamanyi. Babagambye agagambo gangi. Era nammwe ne musanyuka kubanga eyafunedde omulimu akuganziza. Naye njagala kugamba nti ekigambo kyeyagamba n'abagendayo omwaka oguwedde. Olibera kuba yamaze mudomu nemuguza egwe tiwafunye yagamba nsaba naye yagezaayo nakati ku masimu okuliko obusobozi okuwoleza era nga kugamba nkumaliriza okusoma ngenda kukufunira. Era bangi muli wano mulowooza mwafunyidde ebirabo kubanga mwebase n'amasomesa afaana. Era gwabadde alina ekirowoozo ekyo bwewafunyidde omulimu oswadde. Agubwega tewegakola n'ab'omwaka oguwedde bwe gaabakola n'ab'omwaka guli bwe gaabakola. N'ab'ogujja nnyo. Akugano by'amazima agakawanyiriza. Tumugenda kikiriza. Ndi muvubuka mutoneka amagambo ki. Temunnamanya ani agenda kubawo. Buli boyfriend gwe mulina kati kyo.
Era mbamanyi muddaala mugaza kulina boyfriend, tuli eno babasuubiza ebirungi temunnafuna agenda kubawasa nolwekyo mukonsetrate kusoma kwamu. Okusoma kwamu kunaabasalirawo ani agenda okubawasa. Naye okuwasibwa n'okuganzibwa tekugenda kusalawo future ya kusoma okujjako okudda future y'okusoma. Abasomesa tubateeko tugende kubaddayo mugenda kufuluma mufune emirimu. Ensobi gy'otakolanga kwe kuganza wadde okwegunda ddere. Reality. Tewali bosi asobola kwagala mukozi w'omukozi n'asigala mulimu. An employer at the same time an employer. Tewali bosi asobola kwagala mukozi we omukozi n'asigala ku mulimu. Oyo bosi olunaku lwagenda okubeera naawe lunaku lwagenda okugamba doosi atandika okulaba ebikulu mu by'osomesa. Ojja genda okwegalira bosi direct oba principal gatya. Akati basooka odde waka nja kukusajja amakozi. Bizinesi yajagala ate gw'ogenda kweta bizinesi kubanga kiri mu kutonda ekyo lyolagana omusajja otandika okulaba obunafu. Mukyali baana abato mukimanyi. Pulezidenti Museveni liwaakira ku makya n'aganza omukumu mutandika okumulaba ng'obwabuki. Era ayitaawo ensi yonna ne yeesigalaga ngaza afukamira okukamira. Kiri mu butonde. Kaakati ekyo tewali muntu ayagala kampuni y'ekusigala ng'estandizi agenda kukkiriza. Era doosi ali director yenna wa principal baani kaalikira ku makya ng'onoonya omulimu n'agamba nti nkwagala. Tolina kifo mu bizinesi mukundi. Kubanga tali kwagala kusinga kampuni. Ate akimanyi bulungi nti bw'okubeera mu kampuni kigenda kusaanyawo omulimu. Weeyagala kigenda kusaanyawo omulimu era ajja kukuba omulimu. Era bangi abasigadde bawalaze mpaka ng'agudde mu mukwano n'omukozi ate kampuni esaanawo. Kubanga otandika okujerega n'okulengeza abakozi, otandika okulabira ddala mu kampuni, abakozi batandika okwegobanga leero kati wali musajja ejja kugumiikiriza. Kitegeeza nti abasajja abatuufu tebakwana bakozi baabwe. Era n'oyo yanaakera ku makya n'agamba nti nkwagala tajja kugumiikiriza kubeera mu kampuni ajja. Mugenda kusanga ebikimu, mugenda kusanga ebibatu, mugenda kusanga abantu ababagamba nti bw'okola kino nze wenyingiisa wano nze nkola bweki. Mukyerabire bajja kubeebakako. N'abo ababaddeyo babeebaseeko. Kati gw'oyagala kunywa abantu gw'omulungi asinga bw'asoose okulaba. Abali n'essomero emyaka 10 alina abasomesa tunuulira ku baliyo already. Yensonga lwaki olwo okutuuka mu ssomero bwe muti mugenze kola school practice baliwo ababaddeyo. Mwenna timwalabye ye abasomesa abo batunuulira nga tebabaagala abakazi. Temwabalabye mumanyi lwaki? Kubanga kyebamukola ategeeze kyebagenda okukola. Omukazi amanyi obunafu bwa bbaawe nti ekutayisa sekaati. Kati buli lwakulaba akulabanga kyebagenda okuyisa mukiringa omukazi n'omusajja yabbamu. Buli lwalaba omukazi omulala mwesemere agamba tebamunzi bakonna banagenda bbamu. Yes, nakola omuli olubeera wali omukazi akulengera alaba ebintu enyinyi omusajja bye yamukola naawe byali mukukola. Ne bw'anaabanga mu bufumbo lyali tebajja kukwata. Kitegeeza ki? Emirimu gye mugenda okufuna nga mufuzi wange temugenda kufuna mirimu lwa bulungi bwammwe. Temugenda kufuna mirimu lwa figa zammwe. Temugenda kufuna mirimu lwa famire gye mwava. Mugenda kufuna mirimu lwa busobozi bwammwe. What does it mean? You have to work hard okufuna omulimu. You have to work hard okukuuma omulimu ogwo. You have to work more hard okulaba nga
omulimu gwe wafuna n'ogukuuma ate ogufunamu gwe kennyini mukyali baana bato temunnamanya kyemwagala era kujja tasha ani agamba mukyali baana bato muli basiniya fo aliwo wa senior 6 waliwo senior 6 mukyali mwana nemuba wa university oba okyali mwana omuntu yina atandafuna business idea aba akyali mwana kitegeeza nti mwetaaga okuba abegendereza obuto bwammwe buleme kubasala emyaka gyammwe gireme kubasala bye muli mu kuyitamu ennaku zino bye muyayanja bye mulaba nti birungi ebiri mu makulu waliwo bimanyi waliwo lingi ng'olina abalenzi bana oyo tumulaba yokafuna yasisana akula kumola abalenzi bana era okuba n'abalenzi abo abano olowooza gwe mulungi asingayo olw'okuba bakuyambera bakulwanya nayetolinacho kyongera kulaga obunafu bwe munaamala okusoma ne mufuna n'emirimu mujja kumanya byemwagala mumanyire baliyiramu naye ka temumanyi baliyiramu kubanga temulina kye muzitowa owaggulawo kakwana anoge mwanyiza abandi nakwana mulimu mumwingo oli alonda nte zakukyalo naye nga ganza kubanga temunnamanya maanyi gamwe navaliyo yammwe naye mumala okusoma mumanye kye muzitowa mujja kumanya kye mulamula naye mu kaseera kano nga temulina kye mwabale temumanyi kye muzitowa temulina kye mugenda kulamula nti mu bintu byemba musembayo okukola n'okulowoozaako kyebayita sex kirungi nti abagamba mukuboka singa mbadde nze wano nga ndi musajja mukadde mumanyi kye mwandigamba wamma babikola muvubuka wange babireka babikola mukubuka bwabwe ne babinyuka naye nze ndi muvubuka emyaka giwandowooza nti oba oli abo ginandibadde njagaliramu obutaka I have everything that it takes. Bangi muva wano mugenda ku Giyoma ngera okuyitawo nga bwe muli kivubuka kifute ku Giyoma ekirungi muli akakoko nekasoda kafulute wewe mutiibwa mbalaba ngera okuyitawo alimu nayitawo nga muga kikyo kizikigira tulopa siropa naye nze mbagamba muli kasoda ne kaminda fulute olugero gwa kutepo outing ogufulumako okulengera kikyako nga wekiri naye nga nejaavu nga yalonda nga bwakoma kupikipiki yaffe ekyaliwa mumuweera kupikipiki nyabagamba ekikinyigwa temunatuusa kumanya kyemwagala ensonga temunatuusa kumanya kyemulina kukola kyemulina okukola mu kaseera kano kiri kimu kwe okusoma musome bulungi mubeere bantu balamu mubeere n'empisa mufune emirimu mufuuke emikwano gy'abaprincipal ba director nga kyakweyimirizaamu si kukwagala wabula kumuwa saavisi ate awo oluvannyuma lw'emyaka 5 mu kampuni ate principal asobola okukuganza mukategedde wonooga wakagenda olunaku lw'osoosa okugenda omwezi gw'ogenze omwaka gw'ogenze buli principal lwagezaako okugamba ekigemo okutera because mugambe ezo zempisa zo bakuŋŋamba
Mu mwaka gumu yakutegeddeko ki? Omusajja omutuufu mu mwaka gumu yakutegeddeko ki? Naye bw'onaakola obulungi n'osomesa bulungi, oli mwetowaze, omufukaamirira, oli mukkakkamu, toyomba n'abasomesa banno, akulaba sabuliki oziisa, akulaba oli mukujjukujju, obuyizi obwagala. Olwo alowooza n'okutandikira kabulaki. Ekyo mukiraba? Naye ng'amaze okwetegereza, naawe okumwetegereza. Naye omwaka ogumu emyaka ebiri tegisalawo mukwano gw'ogenda kuba nagwo ku mulimu. Era mugenda kusangayo abakozi bangi agasajja agabasookayo naddala gasomesa mathematics. Abasajja ba mathematics balina master madi. N'abasayansi twalina master madi ne master toni nga bagenda okududiswa ng'obwo. Naye ng'ogenda okulaba Sharon nga bakuse waliwo Sharon wano nga bamuyise bangi nga bamwambusa wuuwi. Naye lumu kamanyimuze yakawoza twagamba ejjoogo lisusi. Kakati mubuuze ejjoogo lyaki? Tuwulira ffe twandyagadde Sharoni. Sharoni yandibadde wani? Waffe. Kati ate mu master tone gwe kukola ki? Walina kadomo nga kali wali kati nga butujja mu preps nga Sharoni yalina nga siba omusipi ne kukwatira wano. Nga bwe tujja asooka n'asigalayo omusomesa ng'ajja n'alondayo dictate for your friends n'atuwa questions ngaaga ng'akimanyi ekiro kyonna kisobola zikola ki? Saagala muntu yenna kufuuka. Naku olwamulala ng'agera ng'akimanya agenza okukomeresha ng'amuyise manyi namutala ku teachers quarters. Ate tosirika. Twayita mu dirisa nga tuduka ku ddoomu yaffe. Kati yamwetolozanga ng'ayita ku ddoomu. Aba agira nti ayambuka nakyo kipitibu. Twalina bingo n'akola. Nekekanga nekali kampimpi nekekanga nekankola neketoola bwe kati nekaddayo ku kibiina. Nekaga njagala kumanya baana bataliimu. Lugonvu batuwandiika. Nekaga kati muntu ebitabo byange bulimu. Gwe sirina kitabo kye wano ajja kumma endegeeza. Eka yabona kubanga yali mulwadde nga taliiwo. Enkeera ne bayita. Ate balina akakundi kaali kasomesa sciences nga madi wa maani. Nga bwe banyumira ne bakwana. Mwoyo wange nange kali kange. Ne biteesa ebintu. Twamalako nga batukimisa amazzi batusimisa akannya. Ng'oleeta ekidomola n'ossaamu. Ng'olina n'ossaawo n'oleeta akajiiko bw'ossaamu. Ng'olina otumeeringa kiwa bw'oddayo okuleeta nga bategannakola ki? Okajjuze. Ng'olwo okajjuza ng'ompita. Abaaleetanga olugezigezi n'amagezigezi ne bakajjuza. Ng'ali mu ofiisi ogenda okumuyita nga kakalidde. Twasiba ku kibonerezo. Twali mu P7. Twali mu ttaamu yakusatu. Sharoni ng'ali lubuto. Era twagenda okukola ebigezo ng'ali muto. Mansita bamukuba ku ssomero. Sharoni n'aswala mu mbeera ey'akavuyo buli awo. Naye ng'obuyizi bungi P7. Temuwoza imagine ne mu mbo imagine kwa nini? Twali muto naye maama. P7. Bamugo bagenda tula P7 ng'ali. Ebigezo yabikola abawaka. Yeyongere yatuma mu kyasa.
naye yalowoozanga nti omusomesa okumwagala era ssebo teyamukubanga era kisomesa kalina olugezigezi nga batukubayo bati ye ne bamuleka nga tebamukubiramu naye gwe kyawulire nakwatako kukuba era abantu wamanyi nja kukuba ejja wakuzaala jambu wano naye ngeri byali byakaseera buseera ekyomusanvu yakoma natema okumulaba nga yazaala alina abaana bangi naye nga ne bagamba nti mabigomba okumira yakalira ekyebbeeyi kyosobola omubeera kumuwa akaseera kubanga tena ogeramuwa mulimu ekyebbeeyi kyosobola omukolera ng'otegedde embeera gy'ayitamu kumuwa akaseera agulemu akasukaali kyosobola kumuwa essanyu lye lyali lyakaseera musaba essanyu lyammwe lireme kubeera lyakaseera essanyu lyammwe lireme kubeera lyakaseera abatannazaala temunnatuuka kuzaala kubanga temusobola kuwanirira baana nammwe abali wano nga mwazaala mulinayo omwana mumanye ennaku yammwe mukolemu musobole okulabirira omwana gumwazaala. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weeri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weeriri estate eno weeri wabigere okujjako ng'oli wakyejjo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council. Estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze kinnyana mpindi. Weewantu w'ogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti weewantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo naddayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion, aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5x5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5x5 ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 kabalansa k'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwe obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 kabalansa akasigadde n'okasasula mpola mpola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubeere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne banyinaza baga nti ekituufu mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda najja n'atwala ettaka lino n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru, osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 07 53 98 5639 0753 98 5639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp. Era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise operation nkoyo okunkonkona.
asigala talamba ku guno omulundi bwe nti neeno yannemye gano masavu gennyini kuno si kutta kulonda n'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika ne bw'ogamba nti mwami Lugonvu njagalako eka nnamba era tugatagata ploti zino n'ofuna ekayo n'ofuna bwaguuga waliwo omusajja atera okikoza n'olwekyo essimu yeeyo eya 0753 98 5639 jangu ofunira poloti mpambire Mpigi Town Council okuva ku kuba okutuuka ettaka we liri otambuzaawo bigere okuva ku Collins otambuzaawo bigere okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala okuvuga okuba ng'otuuse n'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20 mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20 twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20 buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo olw'ensonga tuli mu town council batwetaaga ne bwaba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango ne bwaba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda n'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke amakubo mateeketeeke amasannyalaze weegali mu kitundu n'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa atannazaala tonnatuuka kubanga tosobola kubeezaawo omwana wo naawe yazaala kola nnyo soma nnyo ng'okimanyi nti okolerera kubeezaawo omwana wo nange bagambye bulungi naye nja bagamba nti olugendo lwamwe lugenda kubeera lwa mitendera kaseera buseera mukyajja ku school practice well mamaze yeah Machari? Registered. Internship. Internship ke kaseera omwana anaatera okutikibwa kagenderamu okugezesebwa ebyo byasomye okunfaminga oba abiyize bw'obeera mu radio oba mu TV internship ogenda ku kampuni yonna n'osaba bakuwa internship oba mu radio oba mu TV n'otandika okukwata ku kamera eya kampuni toyingira mu studio representing naye ate mumulina omukisa nti musomesa n'okusomesa si bwe kiba babawayo akaseera ne mukwata ennoni nja bagamba ekintu kimu bwe munaafuluma ne mutikkirwa muyinza obutaddamu kufuna mirimu mbamazeemu amaanyi gye mukoze internship nze bwenja okugiyita mulina okuimpressinga bannannyini masomero ago nti mugwana okubasigaza mujjukire amasomero gye mwasomera waliwo obusomesa bungi obwajjanga nga student teachers ne busigalawo kubanga baali bamaze okuimpressinga bannannyini masomero nga balungi bw'otuuka ng'ogenda kusomesa ngeze RE olina okukuba omusomesa abaddewo omusomesa atuuke babuuza abaana be baboosi bamwe babawa emirimu tuleke oli oba ono yaba asigala ono asigale naye banaagamba ono agende batuddisa oli togenda kufuna ne bw'anaaba tasobola kukuwa mulimu ayina mikwano gye mingi ku masomero amalala agenda mugamba nti akaana nawadde nafunye kabungi wandibadde okankumbira kubanga ono anaatera okufuna olubuto emirimu tugifunira mu kati njogera ku bali abakuze si mmwe mwe temunnatuusa emirimu tugifunira ku kusomoozebwa kw'abalala oli wagendera okuzaala ng'obwofunira olubuto agenda okudda ng'ate ng'oli mulungi okumusiima era ng'abaana baganda kusiiga osuubu temukkiriza kuva mu ssomero lyonna gye mugenze
n'obwayo nga temuki temukikkiriza mbeekaize kubanga bw'onajja ne lupapula bwetugenda kuyitamu kubufuna. Amasomero gajjudde naye gwalina okucreatinga space mu ssomero nti yes mujjudde naye ate nze ensinga oyo gwe mukola ki gwe mulina mungezeseeko. Awo bw'ogezeseza oyingira obuyingira wano mu kibiina obwana ne busaanuuka. Teacher Beatrice akoze eki? N'obuzina obuzina. Abaana bw'obasanyusa olina omulimu. Abaana batakwesunga tolina mulimu. Director si ye bosi wo. Abaana be babosi bo. Ne butuuka nga naye bwe nyiri bwaberaganira nafunye olomulala. N'obafunye ne kye baagala. Bw'ona ab'empressinga bagenda kuwa omulimu. Ne bw'anaaba takuwadde mu kaseera agenda kusigaza mu records ze. Nkyono. Ne bw'oba togufunye mu kaseera akagenda kusigaza. Wabula tokkiriza kuvaayo kusimbula. Funa akadde ogereko ne director. Ngakiriza osobola okunzikiriza nsigale mumasomesaako abaana. Wano mu kaseera kamusingi gyendaka. Bajja agamba. Kayinza okumeka. Tumanyi bajja ogamba. Ekituufu sirinawo sente za kukola ki? Za kukusasula. Za kukusasula. Bw'agamba sirinawo sente za kukusasula mugane nti kituufu. Naye muzadde wange asobola okugira ng'akola ki? Ng'ampayo kasente k'okulya. Ki kye tuli mu kukola? Mbawa tips omugenda okufuna emirimu. Tozongana bbaluwa ng'ogenda kibiina ku kibiina somero ku ssomero. Tebalina mirimu gyo. Naye wano tuukirira director oba principal oba ani akulira essomero eryo oba HM omugana nti mbadde nsaba omusigazi. Bw'anagamba sirina ssente tulina ssente za kusasula mugana ndi mwetegeka okusigala nga nkola ki? Nga mpola nga bwenjiira kale nzikiriza nsaba nsigale nga ngira wano mpola. Bw'otuuka toyina tokeranga ku makya n'ogamba after tebansasula kati nemenyera ki? Gwe kennyini gw'olina okussaawo bargaining power yo. Olutuuka wano good morning class enduulu ng'evuga. Ye kennyini atuuka n'alaba ng'oli gwasasula omusinga. Okitegeera? Ng'oli gwasasula omusinga. Gwe kennyini. Era kikuyamba nti ne bw'onaaba ogenze mu ssomero eddala okusaba ng'obagamba mbadde nsomesa ku ssomero bw'eryo. Naye ate kijja kuba kizibu okugamba nti nasoma obusomesa ne busomera kyamaganda kati sinafuna mulimu ontudde wakati twagala kwesaba talina mirimu. Niri wasoma wabyerabiranga. Obadde okimanyi nti bw'oteekera mu 222 n'otuuka 225 nga tolina mulimu kigenda kubeera kizibu okufuna omulimu. Kubanga abantu balowooza bye wasoma wabyerabira. Tokkiriza kutuula awo wennyini bw'oba ofulumira yingira. Ne wagamba talina ssente za kukuwa sooka okolere bwereere. Akaseera kajja kutuuka ng'eyali ayagala okukuluzinga ate okukuluzinga. Ng'agamba akwetaaga. You get me? Bangi musomye ebyalaani. Emirimu gigenda kubeera mu masomero. Bw'obanga kikuyambye n'obamu neka element ak'obusomesa ogenda kuba ng'osomesa ate nga bw'otunga ne uniform. Bw'otuuka mu ssomero ery'abaana 5 ery'abaana 10 tugeze nga buli mwana alina okuba ne uniform. Kati amasomero agasinga omwana taba na uniform. Aba ne uniform nga 3. Bw'otuuka mu ssomero ly'abaana 10 nga buli uniform ojjawulako emitwalo 2 oba 3 ze ssente mmeka. Ate okwatira n'endala kubanga bw'otunga obuyunifomu buno ng'obutunga bulungi obw'essomero lino ng'ogenda ne ku St. Bernard ng'obagamba nze ntunga amasomero ga Bishop Ddungu yunifomu zaabwe toziraba bali abalungi bakatumbira okulusa otumbira ssente mmeka nti bweziti ogwo nagwo ng'obufuna ne guli ng'obufuna. That's how we hustle in life. Abamaze okusoma temugenda kufuna ssente nnyingi mu busomesa naye mugenda kufuna emisingi egikyusa obulamu bwammwe. Amasomero gayinza okubawo obusente mukyali baana bato era bwe mbabuuza nti wandifunyenga ssente mmeka? Mwanjagadde kutandika ku musaala gwa ssente mmeka? 35.
Kyekyo siba kiri asatu mu etaano. Yes, sente ennungi ate mwebale nnyo temuwaalire kinakola ki omuntu asaba asatu mu etaano bw'omugamba nti nkuwabiri nkusuza nkuliisa akola ki akkiriza musomese bulungi mufuuke abasomesa abasinga mu masomero gye mulaba mugenzi naye kambabuulira mwena ebirooto ebitandikawo bukiira tatemebwamu kubanga bannannyini masomero agasinga tebamanyi busomesa mwe mubakolera ssente temwewagula naye mufune ebirooto ebigamba nti wano nsomesa w'emyaka gyange 10 eno twagendayo negumu ne buba nga temuli ku ssomero lyerimu lyali mubeere n'ekirooto mulowooza okutandikawo akasomero ka bbeeyi nnyo mwetaaga kirooto nakumanya kyemugenda kutandika na bugumu ekyo bwe munaakimanyi mujja kukitandika abayizi ebyalaani tosongira mu Masaka mukumbwa owasinga okuba n'ebyalaani tosonga mu makampuni gawo nakuwegayirira abantu nti nsawo ennyamba onzikiriza okukola ki onzikiriza enkutungireko agenda kuwanga sente mmeka ogenda olugeri lwa mitwalo 10 nga kuwako 15 twajjirwa kye bayita amasimu tebagaganzizaako amasimu business tulina kye bayita tiktok bameka bali tiktok temuliko Facebook bameka baliko wani ate tiktok oba basirise busirisi naye nga kwe bali tiktok katale ne munaba tonnafuna wookolera mulimu gwa kutunga ku tiktok kwenye ntunga obugoye bwo obuteekeko bu design obw'enjawulo ogenda kufuna abantu either abaagala okukozesa oba abaagala okubatundira. You get me? Abaagala okukozesa oba okubatundira. Akatale katandikirawo bwennyini bwoli tunga. Waliwo omusajja gwe yali anjokera enzigi muganda ye era singa nali sikumanyi sandikuwadde ayolaki mukama wange gwenzija ku workshop tewabaawo oluggi bwonna nti ate kaakati nduteekewo ani anaalugula nze yankuwulira ensi yakyuka osooka kutimba kyotunda ne bakigula so sigamba nti nzitungirwa ani abanaazigula bw'onaamala okuzitunga kijja kukuwaliriza okunoonya abagula ebyo byokunzi okitegeera ab'enviiri abasaaluni abasomye eby'enviiri mwe muli naye ogenda kunoonya emirimu mu saaluni gikubule ng'ofuna omulimu gw'okutambuza emmere gitambuze buuza otya awo wootambuza emmere wennyini egyolaba ng'ey'ekiraluuze nasoma byange ate kaakati mbeere driver w'emmere bampa 2,000 onoonya bweweetega okwetega mubali oyinza n'okubanga n'ekizimbe kwokolera wansi ewali ka wooteeri omulimu bagusabawa ne bagikuma bano bakozi banno bennyini bemukola nabo jjukira olina obukugu bwaki kubanga ekimu ku bitusumbuwa kwe kulaga to expose what we can. Abantu batuwa mikisa ku exposinga kyetusobola abantu batuwa mikisa ku exposinga kyetuli kyekiri kye nabagambye ku busomesa nti expose that experience you have over talent you have mu kakisa ke bakuwadde kati wano bakozi banno bennyini oba babiri oba basatu mugambe sisi gula ebiviiri onkusibe kubweki akaviiri ako k'omusibye kamusibe nga tomusibidde bwereere okamusiba ngo kekalangu kwe billboard yo mwe abakazi mulina ekintu kimu buli kaviiri kolaba obuuza ani yakusibye sibwe kiri ani akusiba akaviiri ani akusiba bundi yansiba ate nemuna onakola atambuza menete abimanyi okakasa kiye ate nasiba akola netolaba nenjala yazikola n'omulala ng'omukolaki n'omulala ng'omusiba ne boosi wo ng'omusiba obasibira omwezi gunoogudako nogati gula ekibiri obeeyo omutwalo ate era ajja gukuwa kubanga osiba bulungi ate eri abaweesatu ate bivaayo mangu
akaseera kagenda kutuuka nga bali mu kizimba awo wonna nga gwabasiba eri babaseera ebiviiri bivaayo mangu ebiviiri bibi naye ekyakubonyaabonya obutafuluma mulimu tebakwesiga kubanga tubalaga nga kati ne balaga nti kambalage mwenkola tebalina budde bwo ensi tekyalina budde bwo okwasaba omulimu wabula noonya bwebakuba bizinesi mu maaso bagimanyi ng'otandikira ku bannaabo bw'omufuna ng'enviiri zisesu nti kakusiba ekiviiri yayitanga abuuza ni yakusibye ekigundi ye yansibye n'omulala ng'omusiba ne bw'oba bwereere okusooka kolera bwereere n'obuddako bwereere nga bw'omanyi gy'abadde asibira abadde asibira nnyo olaba abadde asibira ebiri tomusaba ebiri ojja kumpayo ekitwalo ku luno ajja zikuwa okusinga okudda eri n'abalaba oti lwomugenda okufuna connections time egenda kutuuka nga ne gyewasaba nga omulimu eri mu saaluuni nga bakuyita omanyi lwaki bakuyita obamazeeko baklayana kizimbe abaagendanga waggulu okubasiba ate bajjawo ogenda natuuka nga ku woteri bwobadde okolera tokyalinawo kifo opangise kalumukwalo obasiba enviiri mpola naye tewalina kapito era bangi balituuka ne bakubuuza nti eno bizinesi wagitandika na ssente mekomanyi kyoli bagamba nagitandika na bwomu tolina kapito kuwasaba kubanga n'ekiviiri tula nti yakigula naye bw'ogenda mu saloni nga saloni ekalo temuli kiviiri asiba bikiro nga talina wadde ekizigo naye onomuga nti gwereeta ekizigo kyoleeta akaviiri nkisibe otandisiza kiringa okkeera ku makyanga wano mulina ku kitundu kuno waliwo akolera mu ddwaliro lya byansi ng'abeera wano kimwetaagisa okubeera omugezi obutakkiriza baneiba kutwala baana ku byansi kati njagala ombulire nze musawo ofunye omukisa okundabira wano okunzijjako obujjanjabi bwange nga ndi wano n'okunsanga mu ddwaliro eri ondabira wano kubanga ngenda kuwa obudde ngenda kukolako nga malina egyova abasajja bangi webatandiseewo amalwaliro abeera n'empiso za 10 ng'alinamu n'eddagala litandikirwako lya mitwalo ngaaga kitegeeza alina eddwaliro kapito wakakadde kamu gwe mindset yekugamba weetaaga kufuna kawumbi otandika eddwaliro okumanya obumanya nti ogolaba akolera mu ddwaliro lya byansi ekitegeeza lyakola likola ki kamuvumbi musawo mbadde nsaba omwana wange alina omusujja mbadde nsaba omwana agisooka omunkolereko alina okusimbula ku 2 agenda okufuluma ati ku 2 ng'eddwaliro ewaka wakubyeko paka eri nga wakubyeko paka eri kitegeeza takyalina budde bwa byansi buli kimwetaagisa okutandika eddwaliro eri ojja nakwekanganga n'abamu abakazi abazze okubazaalisa abagamba nze sirina mufaliso jangu n'akafaliso wegulira ekiveera kyo n'egiraavuzi zo nzompa emitwalo gyange 2 oba emeka lwaki sigenda n'ekifaliso kyange kasamanya nti amanyi okujjanja lwaki ngaatandika eddwaliro nga bamubuuza watandisa ssente mmeka nti kapito obulwadde yamwereetera kubanga yajja n'omufaliso gwe n'ekiveera negiraavuzi nendanga ebiro naye bakiyita okweyambisa obulungi bw'oneeyambisa obulungi obwongo bwo ogenda kufuuka wanjawulo mu banne mwenna bwe munaaba amagezi ne mweyambisa obwongo bwo mugenda kufuuka ab'enjawulo mu nkyayamu bangi mugenda kunoonya wano emirimu oluusi gibule naye kubanga wasoma obusomesa funayo muno omulimu gw'ogwamubula naye gaali bulungi mutandika okusomesa obwana bw'okukyalo 2 bumeka 3 obwana 3 bugenda kufuuka bu ambasadazi bwamwe akaana nga kali mu mido nga kagende waka kagamba don't touch me please excuse me abaana bano basomera awo mu galagi yaawo amasomero si bizimbe
Omulimo nga gukubuza onoonyeza buli wamu. Noonya ne bwabanga nnyoko yalina gaali ng'ekimama ebikala bikini. Oteekewo erinnya ly'akasomero ku buyinza ogaa ntuukawo eddiini endala naye ng'ekyenjawulo ekiri mu Luzungu nabwana kwagala nga ne bakatwala mu ssomero eddekanga nti esaagalayo kubanga akamu okafudde kaanako. Abaana bano nga munawangaala ku masomero mubafuule baana bammwe, mubaagale, mubakulembeze nga n'olubuto buluguluma. Njagala bagamba nga munawangaala ku masomero mukole ebintu ebyo omwana bye batamukola waka. Buli lwonaabeeranga n'omwana nga tuziwera nnyagamba njagala kudda waka weekyekenge kubanga ewaka balina bye bamuwago byotamukola ki byotamuwa. Maama tamuweeka kugumuweekeko bampa mmeka era nomuweekeko maama. Olwo omulimu okugenda olwo omulimu okukola ki ogenda kubanga byosomesa bangi babisobola naye mu busomesa bwogattamu ki passion. Ensi egenda bbangulu lugunamumu kimwagala ne bwoba olwo omulimu noonya bw'otandikaku naye omunno ne bwemubanga basatu bangi bemanyi nga baga nti twagunonye ne gubula netukatandika twatandisa buzibu netuvumirira netutandika nkola abaana baabatuwa. Omuzadde mulage nti ekikuweesezza omwana we ddala teyejjusa. Baganda bange ebisinga temujja bikwata naye ng'okutandika n'olwaleero mukolerere obuwanguzi bwammwe. Mukolerere obuwanguzi bwammwe. Tekuli yawangudde era tekuli agenda kuwangula nga tekoleredde buwanguzi, wabula twakyogedde nti obulungi bwo figa akazigo mmanyo bulaaka byute nkoba bbiri simanya mweru tebisalawo omukyali wabula bisobola okusalawo okulemererwa kusinga obikulembereza kubanga ebyo byolowooza ebikufuna obw'enjawulo siga wekaabirina era n'oyo abikuwa nalowooza asoose kulabamu. Kakati omusajja ali wali ekinoni ng'akuwoleza simanya nze nalabye abakazi abalungi toliiyo. Ku bonna baasi baavuga ababooda abawunya n'obuwoowo pafyumu buli bwe beekuba bucyantala abalabye babalimba mikwano baboyfriend be mulina mu kaseera kano nandibagambye okubasigaza singa mubadde nga abazungu. Mu bazungu omwana afuna boyfriend ku myaka 12 naye ng'akimanyi no sex okutuusa ku myaka 2 naye ng'amufuna ku myaka emeka. Naye mu nsi zaffe ez'abaddugavu kigambo boyfriend twakitta. Boyfriend mukwano gwange omulenzi, girlfriend mukwano gwange omuwala, era musobola okuba nga mwagalana naye bagenda okuuka ba boy lovers ba girl lovers nga baweza emyaka 18 nga bategedde n'okutegeera. Naye ffe wano twakyonoona kitegeeza nti bwe mulina bayinza obutabayamba kukyusa bulamu. Njagala abalenzi abo mubadde nabo mumbuulire mulenzi ki yali aze n'abaako kyakugamba ekyamagezi okujjako okubuuza oba munasinkana ku byuma. Kiki yali agambye ekigenda okukyusa obulamu bwo? Nammwe mutandika okusengejja nti onjagala naye nnyongerako ki? Onyongerako ki si busente, si masimu gano ge babagulira. Obwongo onyongerako ki? Kati mutandika okubasengera. Mugenda kubakyawa. Waliwo agamba nti abaliwa mulowooza simanyi.
naye mbagaliza buwanguzi. Mugenda kufuuka bawanguzi bwe munaakolera abawanguzi, bwe munaakolera obuwanguzi. Mummwe nga bwe muli wano kuliko 20 agagenda okufuna emirimu, abasigadde tebagenda kufuna emirimu. Kola nnyo obeeremu abo abagenda okufuna emirimu. Buli omukola ng'okola kubeeramu abo 2 abagenda okufuna emirimu. Kitegeeza nti mmwe mwenna bwe munaafuuka 2 abagenda okufuna emirimu, muvuganye n'abavudde mu butendekero obulala mu wasuula ettale musobola okufaana. Lwaki sibaseerera wano ne mbagaliza ekireeti nakawuleza. Omusajja yalinwa amuyitako Bingo nasomanga naye. Bingo yali wafujo ni yakolera mu dirisa musangaita. Banda principal wake sina sibula niende wake. Uwa kusubi wake ni scenario bukuzi. Kusubi scenario bukuzi. Mulawa mutya. Kamba galize bizi principal kamba dokepo. Alright, get more flowers. Flowers for you. Lavanda. Lavanda. Señorita. Lavanda. Wow. Hey. Nsobola okusomesa. Nembo okugeza okunyoka. Choka okusinziira ku bigambo by'obawadde nga beyond it. Humble. So wano tugamba ffe tulina tukyeduke kyokka ng'alabika nsala kukeerera kuba ebigambo by'obawadde mutuufu birungi nnyo. Bingi by'obagambye nga tebiddikamu naye nabo abasinga balaba bikyekiro. Omanyi twabadde mu school practice naye bagambye ebigambo ebituufu bamuga ebisoneraze nabamagasirira nabaga ddala agamba kale oba nakoze kyaki naye omukama akusaasira oli okuddamu kola ki obulerere Katonda omanyi naye amanyi okusomera. Ebigambo byonna byatugambye bibadde birungi bibadde birungi. Abayizi bano tulina babasikirira n'abapasiteri abamu kyebaliwo abamu bakyali ku masomero abalala baliko wano naye abaliwo bana abakadiiwo bubanyumizeeko nabo basobole okutwala ku mawulire ago kuba gabadde malungi nnyo twongere gawawumu tusinyinga eddala abayizi abamu tebabaddeeyo naye suubira tulinawo graduation yange obalijja n'oyongera okugatta ku ttafaali by'otaddeko kati kuba nsuubira bwe buba musingi kyandiseeko naye omanyi bano abavubuka ebigambo bayinza kubalitwala akati tukasika beetaaga okuba nga bakolaki bajulizibwa naye nga tujja kutambulirawo ate ekirungi tugenda kukola tujja kutambulira abalatwalamu tugenda mu kyabusitade era abanyabatanga era abakyokera tugenda mu kyabusitade tugala kugamba nti kubanga banyumiddwa ate babadde bakwenyumirizaamu era nga bakwesunga naye ensuga kyabadde besunga bakifunye muvubuka munnammwe nsubira kyabagamba kituufu era mutegedde era abasinga mukwatiddwako kyokka nsonasaba buba okwatiddwako
kiteeke mu mutima ate okyuse okole ki bw'otakyusa mu bwongo otakyusa ndowooza ebyosigalira byayogera kyaliina kuba kati ye muvubuka ate alina gyayalisinga ne balaba kaki owulidde oli batumiriza otasobola kugenda kugamba bigamba naye nga kuba tolinawo okola ki byonna byabagambye ebyababoosi kyokka nze nsinze kukwatibwako agamba akasaka akasinza okukunkwatako nti endabikayo terina kyekwongerako akabina obulungi obunene obwavu obumpi tekulira kyekola ki wabula kikwongerako mukozi wo nanneeyisa kyokka nayakyo ekigenda okutwala mu maaso abamu naye nga lwaki baproteininze omwezi era abamu baejemu nebagikira next term ojatukolere next year kitegeeza mweyisiza bulungi tebalabye feesi wadde kalulu wabula balabye bukozibwo okugerako byonna nga bwebiyisa akalala kasinza okukwata agambye work hard on what to get a job work hard ate nagamba nti work hard to maintain that job ate nagamba oyongeremu nnyo emirundi osobole okuwangala munki abasinga obulungi ekyo temukimanyi mumanyi abafolumageti certificate afunye era wemana n'okwewala b3 max 2 mwali musisusiza ennaku 24 nekugamba linda kusigala nga buliki ekyo si nsonga wabula kyeki tukwebaza nnyo okutwagala kubanga ekigambo kyonsuubira nga kikoze nnyo bangi abagenda okufuna emirimu olw'okujjaku bangi abagenda okukyuka osanga nga bandifunye siriimu nga tebajja kumufuna olw'ebigambo byo bangi abajja okufuna abaami abalungi olw'ebigambo byo wala abagenda okufuna emirimu omulungi bangi ababadde oletera babateddamu fix ba HM ekimanyi obeera bwoyogedde kyobalabagabirwa ekikyo bangi olwedde bafudde mu fix ngera muyakomyewo wano olaba n'entunula yakyuse neneza yakyuse HM yamutadde fix yani HM galinyerevu abalala badayirekita abalala abasomesa naye obala kijjeo bulungi era okinyiriza nsuubira nga obawonyeza waliwo byobawonyeza yes abana bagamba enyesitira bakituufu tweyanza nyo tweyanza egesa okusaba n'olulala tweyanza nyo okola kusigala muliko zaffe abayesi bali basigadde bakaagala nnyo nekyo tweyanzege omukama akutuweera omukisa kuba yasinga ambagaliza olulamu olungi n'ekiro ekirungi n'obuwanguzi obulungi. Yes. Kino olulala. Sigena na kuyiba.
Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.